Bogusere omusajja atusabidde. Oyo omusajja alina ekisiraani ne tooki emwokya. Bagenda kukuba omupiira kalabiseeko. Alina akasajja akasinga okubako omutima omuyita Kamuguli Kayanja. Bagenda kuba Uganda wina n'omagolo ssatu. Bagenda Bannayuganda mutuggyeko akajanja. Ekisiraani kye munnanga ne mukadde wange Pastor Bujingo. Mukakasa fa abakubiza Uganda Cranes. Mukimanyi ti singa teyabadde Pastor Bujingo, Uganda Cranes yandikubiddwe goal ezisukka mu 10. Waliwo akaseera we yawanikidde ng'omukono n'ayogera ne Katonda ng'abasajja batutuukidde ddala ku goal kipa bali mu boxi yaffe. Pastor Bujingo n'awanika omukono, Katonda n'azza bibye. Mwe mumanyi goal Pastor Bujingo ze yasevinze, muzimanyi obungi. Mumujjukira akaseera abusajja we bwabeeredde mu boxi yaffe kumpi eddakiika 20 naye ng'akyabulemesezza okuteeba ali ogwo Pastor Bujingo ng'awanisa omukono ayogera na Katonda. Singa essaawa eno mwebaza nti Calvin Kayanja ne Pastor Bujingo mwebale kubeera mu mupiira gwa Uganda Cranes nene mutulanga ekisiraani nti fa abakubiza ettiimu. Kale wadde bulijjo tetuwagira mipiira, bulijjo tetujja kubeegattako, naye mukakase nti twabeereddewo nnyo Uganda Cranes. Kikye mubanja Pastor Bujingo ettiimu yagisabidde era Katonda n'amukakasa nti omukisa aguweereza abaana beetaaga kukola bukozi nnyo. Omukisa nagwo gusanga yeetegese. Pastor omukisa yaguleese mu kisaawe, Katonda n'amuweereza ne notification nti message yo ngifunye era njanukudde. Mwabadde mwagala abaana bamwe abaliise n'emmere babeeremu amaanyi agasamba emipiira. Kye yakozeeko kimala. Goole zandibadde zinywa empitirivu nyingi ze yakutte ng'azikwasa magic, ng'azikwasa Mwoyo Mutukuvu, nga Katonda yakola ebyamagero. Mwe muddeeyo mwetegereza obutambi. Pastor Bujingo we yasitukidde nga nange awo abadde nga we goolo egenda okunywa, naye bwe yasitusenga n'awanika omukono bw'ati goolo nga abasajja Abawarabu akatimba kababula. Muddeeyo mubyetegereza ebintu bino, era bwe munaamala okwetegereza omupiira guno mugenda kutwebaza bwebaza. Wamma kulikayo Pastor Bujingo, kulikayo twawagidde omupiira, webale kuyamba Uganda Cranes. Singa tewabaddewo na sala na kuwanika mukono na kwogera na Katondawo, eyo Uganda Cranes yandibadde ekubiddwa goolo kirindi. Era n'ezo goolo ebbiri ze baakubye Pastor Bujingo yafunye essimu ng'alina emergency n'afuluma, naye yabadde akwatiridde ettiimu. Ababadde okumpi nammwe ffe mwakirabye nti Bujingo olwafulumye bw'ati ezo goolo ebbiri kwe kunywa, ye yabadde akwatiridde ettiimu. Kati ekisiraani mu kituvume empola, ndi mukambwe nnyo ate mujje empola. Wamma abaagala okugenda ebweru kwata peni n'olupapula akatambulirawo eri abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, sente z'oteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Twetaaga 150 mugenda kukola ku bisaawe bya Nnyonyi nga Bakiriina, Kata, Kuwait na Dubai. Saudi Arabia abaana ab'obuwala basobola okukola emirimu egya room attendant, abasobola okukola emirimu gy'obwakiriina ku malwaliro ne ku masomero, nammwe mwetaagibwa. Salary kamu mu emitwalo 40. Abasobola okukola ku bisaawe nga Bakiriina Dubai, Bakago Road abaana ab'obulenzi n'abawala abaaniriza abantu, salary eri $1,000,000 mu emitwalo 80. Kale tunoonyeeko noti 7762521 oba noti 74565248 ogenda kuba onfuna butereevu.